olwamaze okusagula akalulweruweru olunaku lwa jjo Kyagulanyi ekiwejjowejjo mu wooteeri ya Line Nakasongola. Ku wooteeri eno enkya ya leero wasinzidde okwolekera Amurata ne Dokoro. Abawagizi baategedde nti yasuze wano kyokka poliisi ebakuumidde wala ne wooteeri eno. Ivan Cheyune eyesimbyewo ku lwa NUP Nakasongola akoosekoose mu Gaalumonde bw'abadde agezaako okuba amavi wansi poliisi ebakkirize batuuke ku wooteeri. Bamulinze kuvaayo ne bamwerekera okulinnya ekiri eri ku mwalo gw'Ezzengebe ekimutuuse Namasale mu disitulikiti ya Morata. Bw'abadde atuuka ku mwalo ekibaddewo kiraga nti babadde bamulindiridde dda okumusiibula. Poliisi ebadde erina kuggala geeti eyingira ku mwalo abawagizi obutamutuusiza ddala ku kidyeri. Ab'Ezzengebe poliisi ebalese batolotooma. President abadde mulamu paka ku makya tutambudde naye paka ku ffeero era twagala tukwase Mukama tukwase flag eno weyongereyo mambuka ffenga abantu b'e Nakasongola twagala olugendo luno olw'okumazzi Mukama lukuyise bulungi ne ttiimu yonna yonna. Okusomoka kumpi kututte essaawa nnamba ng'ali ku mazzi. Amolata wao wati ready. We are here. Like she said, everything she said is true. Oluyingidde Amurata asanze poliisi yayo yamulindiridde dda ne yeegatta ku ezo ezizze zimutambulirako. Okuva ku mwalo e Namasale ebadde enfuufu njereere. Omugoba abadde alina okwegendereza ng'otuuka ekiseera nga gy'olaga tolabayo. Bagamba Ssebaddukanya musibe nga naye adduka. N'abasirikale enfuufu bagiridde. Ziri kilomita 5 okuva ku mwalo e Namasale okutuuka mu tawuni ya Morata ng'oyita mu nfuufu. Abalala bagenze okugivaamu ng'ekitukula omuntu kyasigazza okiraba amaze kujja kamwenyumwenyu. Mwamurata ayogeddeko eri abaayo mu Kona Putsel Imono Ward mu tawuni kanso ya Morata. Eno asoose kubalaga nti olulimi alutegeera. Abedo ladi President me Uganda manyeng. Ku nfuufu Kyagulanyi gy'ayiseemu ab'omu Amurata abategeezezza nti ekizibu kyabwe kyeyolekerawo ng'owejjangabika kubanga amaziga gabeera mu maaso ne bw'aba tannafiirwa. Problems that we are trying to solve are painted all over. Look at how our leaders are looking like. In the morning they were looking very clean. But because of the type, the kind of roads that are here, we want to fix that, my brothers and sisters. Ebizibu ebirala ebirimu abatuuze mu Amurata byekuusa ku masannyalaze n'ebbula ly'emirimu. Era bino Kyagulanyi alaze yagenze okutuuka mu kitundu ng'abimanyiiko. The power can go off for almost 2 weeks. I am also aware that the army took over the lake and all water bodies. I am also aware that the education is struggling here. We have not given you any t-shirts because we don't have the money. There's only one thing that we can give you. That is the promise that we
your tribe. It does not matter your religion. N'okuva mu Amuraata okudda mu disitulikiti y'e Dokolo ovuga kilomita 61 nga za ttaka. Eddokolo olukuŋŋaana Kyagulanyi alukubye mu kisaawe kya Amwech Bank era mu Town Council y'Eddokolo. Abeeno abategeezezza nti gavumenti eriko kaakano yandibadde erina bingi byeyigira mu gavumenti ezaayita. The same person who said he was fighting for democracy, he is now scared of people campaigning. Ever since I started campaigning in Buganda, you have been watching the TV. It has been tear gas and bullets. Museveni says there was no democracy during the days of Dr. Obote. But in the days of Dr. Obote, a presidential candidate did not have to put on a bulletproof and a helmet when they were campaigning. In the days of Dr. Obote, Museveni was never arrested for campaigning. In the days of Dr. Obote, the RDCs never stopped any person from Uganda to go and attend any political rally. Kyagulanyi olugendo mu disitulikiti ebbiri alumazeeko nga tafunye kusikamuwa kwonna na babyakwerinda oba poliisi. Kyokka wadde guli gutyo ategeezezza nti balina ebintu bye bamuwambyeko byabadde akozesa mu kukunga abalonzi. Look behind there. The police has arrested the sound system that we move with. They keep scattering the people that gather. And then the police officers move with the cameras. Every time they shoot or tear gas the people, and the people run away to safety. They want to paint a deceitful picture that we don't have support. Everybody wave your flag so that they can see you. Wave your flag so they can see you. That is a new Uganda that is coming your way. Kyagulanyi olunaku lw'enkya asuubira okubeera mu disitulikiti bbiri okuli ey'Oyam ne Omoro. Nze Patrick Ssenyondo, NTV.